ensonga. Abantu bakimanyi bulungi nnyo n'effibi nkulabye n'envi. Ate nga guntayagala kunta naye Genesis. Ani? Gundi Kimu. Genesis. Bonna tulina obbakolera. Buli omu tumukolerako omwezi. Nze sizunza abantu. Nga lwaki tozunza abantu? Posika ate nga wayiseewo omwaka naye ndyoka nziramu ne ngamba kati tuli wooni. Abantu bennyini baba bajja kunyiiga. Abantu bennyini? Be babigamba. Kikyamu. Aha. Naye nga omugagga wange akomyewo? Tannaba. Kale. So olunaku olwaleero tuli wano ewa Jamila. Tuline Phoebe. Phoebe wa Infotrust naye Chichi. Omugagga wange simubrandinze nnyo. What are you trying to say? What are you trying to say? Simubrandinze nnyo. If you want to talk to me directly. Hey. Obitaddemu oluzungu. Phoebe, you know English? Yes, I do. The other time I spoke English and everyone was like, as if obanze tunula ntya. Wali ogererawo oluzungu? On social media. Phoebe, wayogera oluzungu? Yes, ntera oba surprising amuka. Okay. Introduce nga sheno nadala eri abantu abatamanyi Luganda. Tandike. Me I don't want to beat Embogo, but abalabi ba Alan Cruz. Ba Cruz exclusive banange, we welcome you so much. Alani yarangambyeko mbwaina abebweru eyo America ne Alani washompa ku America ntera kulya ko tumira ba anti bangambi bogenda mu America togenda kudda ani yakigambye nali ngenda kutya ku list gye ntwala who said that ne oba kale oba list wanda bogenda mu America nkomawo kati ngati soka muze njagala nnyo Uganda by the way tuna mu kamera awe njagala nnyo Uganda yes if someone takes me there nemba nga ngenda America nemba nga ngenze kulambulayo bulambuzi I come back ne weba Dubai. I just want to go there nenkomawo sagala kubeera lubeerera wajukiro ino okupunta ettaka era mba nino a contract, it's a contract ino komawo n'opunta ettaka ate estate ezimu tezinnatundibwa kuggwawo estate zange ebbiri zaweddewo sepu negwe Infotrust ogiyita luto nsirike to brandinga nnyo abantu bennyini be babiŋŋamba ebyo temunnanzijamu nsirise otherwise tulina Jamila Nampeera omukozi wa Bukedde TV ate ng'akola emikolo n'embaga actually abali eyo mwenna Jamila Nampeera JJ Events official be nze Jamila Nampeera Sebuguzi official be mu bitiibwa gwe mukyala wa JJ omutongole official be nze birala ono semanda ojja kwonoona enva gwenno JJ Events ye bankugerega walaba Share Spice Dana eyo Cubana wagenda Cubana Dubai wa Cubana wane munyonyo namwe mutambulira nyenye nawo osobera yagala kuba bukubi buli wembera ku social media nkuba bukubi kati nzo te kungamba Cubana masikiwulira ngana twalina omutwala wama so omwami oyo abalaba Share Spice Dana stage bwe yarefanna ye mwami we ye nanyini byuma kati nze nobadde manyi olijeje sema embaga ey'omugenzi kakoza ebyuma like decoration ye nanyini ebyo byonna yakibrandinga omwami bamwita jjejje muko wange ddala yazala omukyalo ono ye bbaawe kati nga gwe naye bw'oyina Kimu wacha wewe agambye ki naye nsiriseewo awo so kati omwami jjejje eno shell proudly powered by JJ Events buli lwondaba nga ntudde wano manya tuli proudly powered by JJ Events oyo musajja wange nnyo musajja mugago manyiza ndwawo nnyo okudiringa n'emikwano egitayinaamu abeegobako ate ani Kim toanga ali ku kamera kale Kim tayinaamu what I don't say
ndeka hajati wange hajati Fatuma emunyonyawo nkutumiddeko nnyo abeera London naye yakomyewo ali munyonyawo Amina Sophie awamu n'abalamu enamba tumiddeko nnyo sho yaffe olunaku lwaleero omulamu gwaffe gw'olunaku lwaleero tutandikidde tugenda kuba twogera ku ssente ya nkuba kyeyo tugenda kubaganyamuko ebirowoozo awo ku ssente ya nkuba kyeyo Phoebe olunaku olwaleero oyina story gy'obadde onyumya nga story ekwatagana ku muwala okizudde ennaku zino Jamila ogenda tuwa ku tekiyo ku nsonga Phoebe gyagenda tugamba naddala abakadama omaze kuyingira bino bintu ebyettaka n'ozuula nti bakadama kituufu babbibwa sooka otuwe incidence emu tugikubeko ebirowoozo tugikubaganyemuko ebirowoozo n'oluvannyuma tutandikire awo osuubira ki ekiyinza okukyusa embeera abaana oba bankuba kyeyo abo abaana abali mu biyumba n'abali Dubai gye bayinza okuteekamu ensimbi zaabwe kati ngenda kusookera ddala manya ntya nti abaana abo balya ssente zaabwe ate nga bazadde baabwe kuba nze nali manyi nti nno omuntu atayinza kulya ssente zo ndowooza ye muzaddewo nga ndi eri nga nze kyemmanyi kati nga manyi nti nno mikwano basajja be bayinza okulya ssente zo naye waliwo yali ezizo nga bemanyi nno be balya ssente z'abaana naye mala kujja mu ttaka omwana ankubira essimu aweereza message ayogera nange nga manjagala poloti ya millions 5 ne mama wange namusindikidde obukadde 3 kati mugambe ajje alambule wallahi omwana aweereza maama we voice note n'amugamba ajja bwe yamugamba nti ajja n'amugamba mbu yazze ku ofiisi nga ffenna tugenze kuziika nga tewali n'omu yazze abo baluganda balenzi kati ate ye maama nazikozesezzaako kati omwana n'amugamba nti wakozesezzaako mmeka nti 6,000 namuga kati obusigadde obukadde 3 mu 3,000 bukwate obutwaleyo ku ofiisi bankolere ki endagaano at least mmaleyo mpolampola maama teyaddamu kukwata ssimu negye buli eno ne ku mukutu baakutukako jjukira oli Bulaaya tewali kyoyinza kukolawo maama teyaddamu kukwata ssimu yes tebaddamu kurespondinga ate nga bangi so omu si babiri si basatu si enyiika ebeera ng'ennuma nga mpulira nga ayagala okuggwa omuntu mu bulago so omu si babiri si basatu abazadde abo boolaba kati ate oli ye gwe balya ssente ze ez'emyaka 2 yannuma egi nga maama we yaziridde n'akwata ssente n'agulyako brother ebintu ebimu tubinyumya abantu babeera balowooza mbu tulimba oba twagala views oba twagala kiki but omwana bakwata ate bagulya mu mulenzi poloti ye ne bamugoba nga talina nadde 10 n'eki ne bamugoba ne mu nnyumba maama nga n'okomawo ku kyeyo ozewa maama we abakazi baakala ku nsi kuno nawulira ennyiika kati Jamila ensonga y'abazadde oli muzadde oli maama ensonga y'abazadde abakwata ssente z'abaana bano ne babasindika ebweru kale baana bagenda ebweru nga bagenze kukola naye bambi omwana n'akoma mu myaka 2 katola incidence myaka 2 akomyewo ssente tewali kyokka maama ne yeekaza yadde 10 nti kikino Jamila kino ekintu ffe ng'abakoleraana ewaka n'ekonomi y'ewaka abaana abo saawa zino bakulaba era bangi bakufolowinga obawa magezi ki bwe kiba nga kituuse ku maama akuzaalira ddala nga si step mother wo ddala omuntu asobola kyogerako atya kati twesigaane era olemwa ng'omwana bw'agamba kuba waliwo Alan ekintu ky'oyinza okumbuuza nga sirina nawe nyiza kugamba nti tukoze tutya tukole tutya kuba maama ye muntu ng'oggyeko Katonda kuba maama bagamba era ye Katonda w'oku nsi ye muntu asemberayo ddala nno okwefuulira omwana we era nze ndaba nnyo wano incidences ezibawo omwana n'agamba maama yagadde bawange simanya maama ye yandoga simanya kwegamba kinnuma nnyo nze sirina abazadde bange naye senga maama wange nzegana ne ngamba n'omwami ne muganda senga maama wange yali senga sifumbirwa na kufumbirwa nga kyali waka kuba ye muntu yali asembayo fe maama waffe ne we yatuuka kufa yagambanga abaana bange like ekigambo kye yasembayo abaana bange yalinga atwagalanyira nga atwagamba nampeera abaana bakuziza ekyejo bakuziza bibanaabira mu nsi nga tayagala kintu na kimu. You can just imagine maama
omwana omusindise mu bugubi abaana bano bayogera bwe bakolera mu kyeyo myaka 2 omwana akwesize of all people akuwadde sente z'omugulira akataka mu butuufu gwe n'okalya n'olya sente zo bagwe n'oziguliramu bano abatagenda na kuzitobera n'omubuzaabuza kati ddala omuntu yeesigaani naye nze ŋŋamba nti abaana bano bave ku muntu yenna ow'ekika ku muntu yenna omukwano ku muntu yenna owa famire akube direct mu company afune company nga bwolaba Phoebe aziranga awe company sente ze nga bamuweereza ne receipt no omusuubize ne receipt yino ba company nanyini company Phoebe oyiteyo batugeze mu Phoebe agamba ne nanyini company osindike sente zo nga buli kimu kiri receipted buli kimu kiri ku record banka zina enamba y'essimu gye bakuteerako ewe baba bakuteereddeko sente kuli bw'osindikira omuntu sente n'omugamba azikwata aziteeke ku akawunti yo n'atasindikako n'otafuna message then ogwokulala toddako n'ekirala nze ŋŋamba nti kati muve ku kwesiga omuntu yenna oba bbaawo oba mugandawo oba maamawo kuba maama ye muntu gwe tubadde tusembayo ali ku topu okwesiga bw'oba oyagala oggula ettaka ng'olaba Phoebe aliranga mugambe empeereza akawunti namba ya company ey'ettaka nze bwe naateekako sente receipting message notification ngenda gifuna ku simu yange nze ŋŋamba ekyo kijja kusolvinga kuba maama tebamujajinga tetulinayo tugenda kwogera maama tebamulumiriza ffe kye tuba tukola mulekerawo okwesiga bannyammwe kubanga obwesiga bubaweddemu okitegeera abasinga munnaye kati onaamanya otya okuleka nga maama wali omugezezaako nyumba n'agikutera n'okomawo n'ogiraba osobola omwongera naye geza ku maama omulundi ogwo bw'olaba nga akubuzaabuziza ekyo kite olaba ekintu kya maama kizibu kyova olanga ga bannange kati kizibu okwesiga myaka 2 omwana akoze akomyewo bamugamba maama sente poteya bw'obanga maama walina ekizibu at least omwana mugambe nti twasose ne twezimbirako enju engeri gye watuleka nga tuli mu kasiisira kale obanga tupangisa naye maama okutte sente z'omwana ozikozeemu ebiralo bozigabidde omuntu omulala ate omubuzaabuza bolaba tebabeera ku mikutu kwogerako na mwana jjukira omwana ali lonely mu kiyumba tebabeera ku mikutu ne waagula essimu bonna ab'ewaka n'abagulira amasimu nina omwana eyajja mu inbox yange nagamba Phoebe nkole ntya abantu bebaka bamazeko emirembe ndi eno mu kiyumba kinyiga abantu nabagulira amasimu bonna 5 ewaka ne walayi tewali n'omu gwe njogera nako naye kati nzikiriza obeere mukwano gwange tunyumyengako omwana yagamba atya no ni serious omwana yagamba abantu bewaka ne basindikira message tebanziramu kyokka bamugamba bagulira amasimu yabagulira amasimu n'abagulira ne data okitegeera ng'ayagala okwogera ne muzadde we n'abaana bewako babereko ku mukutu jjukira bw'ova eri n'omunyumiza omuntu ng'amanyi step wabeerawo omuntu ng'ogenze ku kyeyo amanyi step ye eddako okitegeera omugamba ndi ku kino bano leero Mwarabu yakoze kino kyovala abaana bemalya nnyo mu gurupu abagurupu basinga okubimanya naye kati ono wembanga nina next of kin munange olwaleero nno mukama wange yakoze kino gwaba amanyi kati wenvira ku mukutu saawa zino wezi gwagamba nti no yavudde ku mukutu saawa zino ne bweziti kati ojjukira oli omwami yafiirwa mukyala we oyo yali alina step mu bulamu bwa mukyala we just lwakuba obuyambi tebwafunika mangu oba omujjukira oyo omuwala yagowenga nnyo viral omuntu akuli okumpi obeera oyagala nnyo love ng'oli mu kiyumba you need love mu kiyumba omuntu okulaga okwagala ate bamanya abo abantu nti Kadama omulaga okwagala she gives kubanga saagamba mbuno nkuwa sente zange onteereyo nesikuwaako 10,000 onteereyo mu banka nemanyi nekugamba kati omanyi kino ne kino ewakati kiriiwo kino kola zino obukadde bwange 2 bunteereyo mu banka kati ganene 6,000 jjako 10,000 gyo kati bano ne bano bampeereko bano bwe batyo kubanga obeera olina okwagala Phoebe mbadde nkusaba eri omwana atannagenda eri omwana agenda si kumalamu maanyi bata tusiigire ekifaananyi kya okumisinga bw'oyogera nabo n'ekireeta abaana abamugamba nti kaneesiga Jamila muwe sente zange Jamila sisita wange kamwesige kuba ova wano ewaka nga really ogamba kangende nkole sente zange nzitereka eno ne Jamila because mwogera lunaku ne Jamila mwogera lunaku ne Jamila sister wo notukisa noga ne kati bwe ntuuse nali nisazeyo nteke mu banka kampe Jamila mbeera ki etuuse omwana ali mu kiyumba okwesiga abantu abanosanga omwana ng'agugamba nze nawa boyfriend wange sente nga mugambe tugenda kwezimba
saasanzewo yadde oli kasitaamu wa time gy'abadde amisinga ng'anyumya naye like every day n'engeri gy'amuleeteramu okubanga nti nno yeesiga amukkiririzamu kubanga ekyo ekintu kye bademanding eri families abaana bonna bagende bana eno generation gye tuliko n'omukadde akwata essimu nyajja naweerezayo voice note emu buli lunaku omwana kyekimukakatako n'akugulira essimu nakuterako ne data owa buli mwezi ate mukadde okozesa data ki kakino yogera n'abazadde kuba abazadde tebakimanyi bannange abazadde bonna abali ng'omwana we yagenda ku kyeyo ne ba relatives kabe mukwano gwo nga yagenda ku kyeyo naye nga oba omulaba akuweereza nnyo message kiba kitegeeza seeking attention gy'oli oba okitegeera bambi fuba okulaba ng'oyogera naye omwana awulira bubi nnyo nga muganda we maama we omuti yenayina nga yali ku ludda lwe nga tamunyegako ng'ali ku kyeyo oyina ennaku gy'oyitamu eyo n'oyagala okubaako gw'oginyumiza akutegeera ekyo vala abafuna basekadaama nonafuna sekadaama biki laavu ye basumbuwa kwagalibwa naye nga sigamba oba mukwano guli eri ogwa mpasankuwase kwagalibwa samye bantaddeko ku deep like that love naye omuntu waba alina laavu omuntu gye bamulaga tabooyaana nnyo Jamila ndabye ku incident nga omwana omuwala akwata emitwalo 9 nga bwazifuna nasindikira boyfriend mbwagende abamu ne babagamba simanyi soka wetereze oyambale bulungi simanyi onyume naye kubyefananya omulenzi nabiweereza omuwala n'ateeka ku profile picture ye nti boyfriend wange mulaba bwanyiridde. What's your advice eri abaana abawana abawala naddala abagwira omukwano ku kyeyo? Omukwano si mubi cause contracts zamwe ziba za myaka ebiri. Omukwano si mubi naye nze ngamba bwe tuba nga twava wane Uganda nga tuyina mission yaffe yakusooka genda kufuna capital oyo akola nze ngamba kale relationship ey'emyaka ebiri osobola okugumiikiza n'osooka n'ogireka. Nze bwe ngamba n'obutagireka nayo kenyini newewa principles nti njagala nga sikusendingira sente ekyo kiyinza okuba ekizibu kuba ono aba ayagala kubba okitegeera oba omuntu oba oyagala actually n'omutestinga bbaawo okulaba nti ddala yita kwagalako byanfuna oba ssente mugenda kubuza otegeera otya nti ono mugambe sigenda kukuweereza n'ekikumi n'ekyo kansooke ngende nkole tweseetinge naye ate asobola okugumikiza osobola okuleka laavu emyaka egyo omusajja osobola omuleka n'omusanga okitegeera ng'oli kumya emyaka ebiri is nothing okukola emyaka ebiri mu kiyumba oba omulimu ogona wa supermarket oba wontu wonna n'omala target yo nga wagisetinze contract yo neggwako n'okomawo no banking Senteze zoba n'ozigula mu ttaka n'omala n'oddayo it is nothing. Naye love sijja gamba nti bakola nsobi naye love erimu engeri gyeyinza okusiribwazamu omuntu n'emujja ku mulamwa. Olaba abavubuka bayaaye abasajja bayaaye abantu bayaaye you people tuddeko emabegola maama oyo akolera obuyaaye maama oyo akerenkyana naye ate omusajja gwolabya obulayi bannanga ate ebintu bwe banga babyogera nga bibabuulira muteekeeyo amatu gwejjamu kintu kyowulira kinaakuzimba. N'ekirala kibaŋŋambire balekerawo okulaba omuntu yenna nze nina n'abagala okunsendingira ssente mbu mbakolere business. I can lose that money. Nze ogulamu kati ebintu bya waneeno nga obimanya ogula oba goma sibiri akakadde ne kagwawo kyokka ye alaba nga kanene nnyo nze nkwata bukwasi wano 5,000 n'entambula kwa lady boda mbasi zirina olunaku eruzibira nga naye ate kapito wa muntu ku kintu ye ekimuli muntu ekyasobola n'amanya engeri gye yatandikamu. Banaye mulina omwesiga ate mwesiganye buli muntu. Abantu munnange bafuuka bayaaye ketike tubabulira abantu b'e Kampala ffenna bw'oba okoze akasenteko mukwano toyangwa kwesiga muntu akasente kateeke okitegeera oba bw'oba oyagala kugula ttaka ng'okyali eyo bakuweereza ennamba y'ab'ettaka b'omanya abeesigika. Fibi yuno kyammanyi Fibi tasobola banyaga obulumi abuyiseemu abumanyi emirimu gye mukola yagikolako ye muntu gw'osobola oga nti mpa ennamba ya kampuni kuba mwakola n'akugamba nti kati kuno kwoba osindika ssente oba yogera ne boosi ng'olaba oyina ne woona bana bakunyaza oyina wotandikira okusiba abantu okitegeera oba kuba amateeka wano gakola tinali ku kyo nazindikira ono nga bamusiba ng'aliwa kubanga kampuni ebeeramu kati tuyinamu Ruth Kalibala tuyinamu B2C tuyinamu Kasuku tuyinamu it's a big company era obako n'omuntu kampani ya Kasuku gye yannangira oba okitegeera baba bayina obbanoonya n'obujulizi ng'obuyina nti yino lisiiti nti kino kye bansindikira okitegeera but tovaayo eri ne weesiga omuntu toyinza kuŋŋamba
bafuka bayaye economy yakyusiza emitima gy'abantu abantu bayaye mukwano nga bwomenyese mu kiyumba n'oyoza ebintu n'okola buli kimu ne bakusuna ne bakuvuma valuinga entuuyo zo walayi mulekerawo kaaba wana abaana bo ku social media mukabira basekera busekezi because bye bintu bibagamba bulijjo najja nakulabula abantu bafere abantu bayaye kyokka era olaba tukyogedde ojja kulabira abamu abakola ensobi zezimu bannange muyige akwata akakadde ke bambi kakoledde ebbanga eddene mbwakawadde boyfriend nenze simanyi lwaki nti abaana bwe bakwata ekkubo ne bagenda mu nnyumba nti ate bannange simanyi bwongo gye budda nti ate kwegamba walina boyfriend mu kiyumba ze bannange bala aba abantu basekadama babeeramu omwo oshegeera naye nga si byakabi nnyo si byakabi ate natuukanga nnyo social media nentwalira obwongo bwange bwonna oba okitegeera naye abaana abali eyo nze mbagamba ekintu kimu bizinensi gwayina ogyetandikira n'ekirala mubuuze bannyammwe ne bantu bonna be mwasindikira ssente babaweeko ku banka balansi oba si kyonyigamu gwe kenyini weekeberere balansi wo bw'ogenda n'oteekayo ssente bakuwa lisiiti baleme kugamba yasanguka lisiiti bagikuwa era ne bagikubira akapapula nti yono balansi wo era bakutera kuwalera amanya nti kukkiriza fibi yo balances you understand kati bannange ffe tuze wano kubazibula maaso ayina amatu awulire genda okebere ku ssente at least olabuke mangu oba buzayo emyezi 8 omanye nti at least 8 tebagulye tobaako na muntu gwe weesiga ne maama wakikukola ne taata wakikukola abamu beesize bambi basereebu nalabye Jamila Nampeera n'ayogera bulungi kati Jamila kamuwa ntandikire bizinesi omutisa omugugu omanyi nti olusi Jamila teyeeteeseteese ate abasinga bajjanaga Jamila nze kati nakadde eno banziba emyaka 2 naye bambi Jamila nyamba ne Jamila naye aba yakatandika okuyamba n'agwa mu bizibu ate abaana tebamanyi nti Uganda eri busy we are so busy amanye abantu babeerayo ne balooza nti no we are not busy tetulina bye tukola oshegera nabanga nkolera kino we are so busy oshegera era wetusalawo okusacrificing obudde tukuddemu oba tukole we are so busy okutandikira omuntu business it's a total submission oshegera okwewaayo kwa amaanyi just imagine obudde bwo nawe olina okuinvestinga obudde bwo fibi olina byolina okukola kukwasaganyako mirimo gyo nyanze ngambe ezo sente bazitereke muzitereke ojje ne sente zo myaka 2 osobola okudda ne sente zo n'ogamba kangende wano negulira ettaka nezimbira akayumba oba nkole ki ntandika empolampola nga nvaawo nga ngenda nga nkola lekerawo okwesiga abantu bafuuka abantu emitima gyakyuka abantu ate bakyuse nnyo n'owaakubbira ddala kati ndoza mulaba ekyamaama tetujja gamba nti bamaama bonna naye maama wotuukira ku extent eyo banno maama mubi maama tasobya naye oba maama mubi kati bw'olaba nga kyagudde ku oli omanyi bagamba kigwa ku oli n'ogamba tekiyituuke wuwo kati kyegeme nga bukyali ne bamaama nabo mubagambeko ne bamaama ne bataata wali bamaama ennaku zino complaint zensinza okufuna bamaama ndwawo nnyo okufuna complaint z'abataata mutata alya sente zange oba wetwalira ekikolimo omwana wo gwe wakere nkyano situla emyezi 9 kasitakaba n'atonyeza ezzigansi n'agamba maama gwokinkoze naye tosobola kusigala mirembe ebyo ebikolimo mulekerawo okuyoola ebikolimo by'abaana bammwe temulowooza nti mmwe mukolima mwekka n'abaana bakolima omuntu yenna ali eyo alya ssente yankuba kyeyo weeyisa bubi bambi nze sikyagala era we kirijja kiribeera by mistake simanyi weeryo kiribeera nempulira ku makya naye nga abaana bakuweereza ssente n'ogenda n'obasasulira ettaka abaana baweereza ssente receipts zaffe tuzirina za infotrust so omusi babiri tulina abasasulako abaana abakuweereza nga gwe fibi yes tulina abaana akugamba mpa amanya gali ku ndaga muntu n'akusendingira then n'ogamba maama wajja amulambulire tumuwaako kopi netusigaza kopi endala wano eno sakira kitatuuka eri n'abikyusa omwana wakoma wakime origino ye wano ku kampani bwe kibanga ttaka lya kyapa omuwa kyapa kikuge kya mwana agenda kikyusa okireka wano eno origino n'omuwaako gundi okumulaga nti nettaka yaliguze mu infotrust nyini kyapa gyaki ekimire ekiri origino okitegeera bakyusanga ebyapa kati ffe twagala omuzadde oyo amanye omwana we waaguze ettaka okitegeera
waguze ettaka nawe waali bw'okuba kumufensingirako n'amufensingirako ettaka lye ne waaba mu wakati n'afensinga oshegeera kati lwe tumanya tumuwaako kopi yes bw'aba bajja ne sengenge tumuleka ettaka n'alikolako kyayagala kubanga yaliguze maama we omwana wamugamba nti tandika okuzimba ng'atandika okuzimba ekyapa tumuwaako photocopy tugaza wanene oligino yoli ne tumanya tumugamba mukwano wovirayo ku kyeyo ng'ojja ng'okima tuyina n'abazi waliwo omwana omulenzi gwe babba ettaka saaga sijja mwogera yagula amataka nga 2 oba 3 eryaffe lyokka lye yasanga naye yasanyuka yagula na ku Phoebe Estate mu maaso naye yasanyuka abala bonna akyaleerere nemba nabo bichimbo estate yene watema 5 kwa 5 enagalama waggwawo waggwawo kati waliwo diaspora city ate ne diaspora city naye yaguzeeko naganyo kuba nnyo ebikopo omanyi oyisayisa nnyo ebikopo bya mukamawo wano anti bakugambye owe ku magezi ogakwaki what are you trying to say anti Miriam anankolako we just know ndi brand ambassador info trust kati nzija musebo brand ambassador nawe kitegeera Phoebe oyinza omubuuza Phoebe esimu eyo nga nnungi anti kati esimu eno nnungi kubanga kati olaba ejjo twatunze ettaka mu info trust tuyina estate egundi so kati egenda kuggwawo twasigazaako poloti 3 kati twasigaza ku 15 kati sente abamu abaguze nefuna commission naye ng'omugambye kimu Phoebe esimu wagiguzeewa nego kyoba manya nti osasulibwa bulungi yes abagala ettaka legit just info trust twajja kuba nazaako nnaku bangi muguze empewo twajja banazaako nnaku tulina ettaka lya mirundi 2 Kabakazi land ne private Mailo land okitegeera era tuli ku standard measurements tegeza Phoebe wafuukidde ddala omupunta ate ettaka olimanyidde ddala ndimanyi kubanga osagala kikwatagana ne Kadama kubanga be basinze okugula ettaka ate tetubagambye muno tubeesibyeko nze siyagala mugayemu atwesibyeko togula so just tulina abo abaana abaagala those who want awo yogedde bubi nedda tulina abagamba mbu lwaki mutwesibyeko era ojja balaba mu comment lwaki mutwesibyeko mukwane we are not kulubirirwa you era nga tonagenda ku kyeyo twali tetukwesibaako just waliwo otuuka ekiseera nga ekintu kikwatagana nga ku ggwanga nolaba abaana nga bababbye ennyo mu nsonga z'ettaka abaana they are ignorant tebamanyi olina meka sofa eki poloti nina eziwera ate nze mbeera mataka ate nawe nego buli estate kasawulya Phoebe Estate ng'olina wawa kataka Phoebe Estate ninako diaspora city Phoebe Estate diaspora city ninako hey nekuba B2C ndi kusasula kwa mpola nfuneko gundi tano ku 10 funeko poloti sasula kwa mpola bagenda gula nyakawayo million 5 ewa gundi na mayumba yes namayumba yeno gyobadde ngambe wa gundi ku lusozi tese sirina ne kuba nene nzendeka nga tukuumibwa ne tuve wano ngende ku diaspora city gentekeddwa okube diaspora B2C bajita batya B2C estate yes kati we manjagala nga nkubira ba B2C nedda effe ne wobo ogamye anti kati gwawo bero olina na ba B2C yeyo estate ba B2C yabwe nga onogamba nti eno estate ya ani cruise ngamba bwe ntuukira kati nga Mr. nga muganja gamu estate ya mwe nga ntwa yes kati olaba eyo estate ya mikwano gy'aba B2C then ne ba alibad bagamba nange mungatte waawo ng'obudde bukyali then asasuddeko sirina gafaanansi eno Chapa 5 ku 10 chapa mu ngalo kale nga tumaliriza show yaffe olunaku olwaleero tukoledde wano wajjamira mukwano gwange nnyo bwe kijja mu kutuusa abagole ekolo gyamwe kadaali ow'omulungi changing dresses and of course kijje mu ngatto kijje ku pullers biki byonna necklace ennungi Ina gomasize ez'okugaba tutunda zino ze bagabira basenga bajjajja maama tuzitunda tulina ne gomesi z'okutunda ng'oli mugole toyagala kupangisa tulina n'ez'okupangisa omugole tukukolako tukuyoyota kuva ku kaskini tukuyota kuva kaviiri kwega omugole ogenda okuva ku Jamis Bride buli kimu ng'okifunye mu bitiibwa kubaako Jamira gwegwo ogw'omugenzi Kakooza yayambaza abagole bonna ne babaleka Maama akuba just nebijja bubi naye era yoyo
katonda munange bwati babasazo naye nga abagole mwenna banva Bulaaya bano nva UK nva US mukwano mbakolako bulungi nnyo ate by the way kano kankayiseewo abagole mwenna abava e Bulaaya America Netherlands Germany biki byonna Jamira mumwekwate nnyo kati gwe wekwata Jamira oso n'aba UAE kale ne Saudi kale naye bwe muba mukomyewo tuukira Jamira omugambe nti njagala ojje n'omukolo gubeere ku cruise exclusive abantu balabe engeri gyenjanjawazaamu ekintu kyange n'omukolo era tuli under JJ events events planning and management abajjejje bakuteekerateekera omukolo bo kye bakola bawabuwi ssente ngo bagamba njagala ABCDFG tuwe enamba enamba ziri 7769 6295 enamba eri omukyala seba amanye enamba y'omwami we 90 6295 enamba ya business then eyaffe eri 0704 54 6663 yes ezo za JJ events abagala bateekerateekera emikolo masi abagala sawundi mwagala mataala ebyo ku bya sawundi jejje mumuleke abasukako sawundi w'emikolo anti jejje talina buno buuma buno bwowulira nga bayimba ngenda bagamba eri omuntu n'akutegekera show n'owulira oluyimba lwa David Lutalo kabisi kandagala ng'akayimba kavuga ng'akayenje onakuwa oluyimba kabisi kandagala ogenda muwulira nga kabisi kandagala abantu bennyini bennyini abo kati ate yange nga segisome alina ow'obusuuti gwatambula naye tetumwagala kimu yamugobye ani gwotayagala ow'obusuuti kikugobya kimu yanyize nno kiddamu nemba siriiwo kimu yanyize oyo namukyawadda naye akimanya aganye bugane naye abagala okuleeta kamu Infotrust Property Consultants mugenda kuba ku namba y'essimu eno abantu bennyini abo kati awo wennyini Fibi muleka ayiseewo akantu kaffe kali akaka video just kaisambuyisa naye ng'omukulu Kim simanyi mulaba anyiganyiga kamera eyo baagala kunkutulako yes abagala okugula ttaka mu Infotrust Property Consultants mugenda kuba ku namba z'essimu zino nedda nnyabo 57 13 93 neyongerera ddala okwetondera abo abayisibwa obubi nga nkoze ka video kange nga nkoze ka video mbetondera ddala kintu nakoze kikyamu mbetondera era kyova olaba tekyabaddeyo yadde eddakiika nga 2 era olwabayo nga bafaani bange bakiganye mu ddakiika 13 zikasitaba gundi yange abantu 5 bakomenti babadde nga basatu kasita batandika okukomentinga kijjayo bujja kuba mbasagala lumya ba my intention not to hurt people oshegeera however ndi muntu nsaba kunsonyiwa yekyo kale tubwe tubadde ne Kim mukyala wa tubadde ne Phoebe mukyala w'omwekuki semanyi nakumanya naye olayika okyamwagala kuba engeri gy'okyogera namukyawa tagaba ssente amato yanziza nnyo Jamila thank you for hosting us and of course bwetuva wano ndowooza tugende wali ewa Diana wa Spice Diana tuli wano tuli ku Avema ekizimbe bakiyita Avema kiri ku Lumu Street level 3 shop number K04 omugole omuntu owa bulijjo gw'oyagala bintu biri tradition kwambala party dresses changing gowns kaftans changing dresses kulabika bulungi n'ekizigo ekibobezza olususu abakyala n'ebyomu kisenge ebirungo tubikolako jja wano ng'ogenze mu bufumbo ng'oli oyagala bintu bya kusika biki yes did they work on you well kikyamu ndi bulungi oli bulungi Phoebe Kim agambye toli bulungi ntandabangako era ayinza okugamba ati siri bulungi so kakati byebyo gwanonye ekizimbe kya Avema omanyi Mutaasa Kafeero weeri kati Mutaasa Kafeero weeri opposite wewali Barclays Bank awali Barclays Bank
so kati kweyo layini nyine ekizimbe ekyo gy'okulaba ye Avema. Kale olunaku olwaleero njagala okuba nga ate nebaza Kim, weebale nnyo okubaako ku kamera ya Kim Phoebe, weebale nnyo, weebalire ddala musajja yakyusa n'erinnya ssebo olwamukyawa n'akyusizaawo naye owange lwaki sho oba eniki njagala Kim demu abalabi baffe tujja baddira tusooke tukubaganye ku birowoozo.